Kadama TV waliwo obutakkaanya obubaluseewo wakati wa Kadaama ne boss we nga Kadaama ayagala babeere nga bamuzza ku office ate nga Madaamu agamba nti ku office waliyo corona. Kati obuzibu obuliwo buli nti Kadaama ono ayagala agende ku office kuba tebakyakwataga ne Madaamu ono, naye nga ye agamba tewali yadda okuggyako okusigalawo. Kadaama asazeewo ne yeekyanga n'agamba bwe mubeera temunzisa ku office sigenda kuddamu kulya mmere wano. Omukazi agamba tofaayo, lya emmere, kola buli kimu ky'oyagala, naye tewali buzibu bwonna bugenda kutuukako, gwe lya emmere ne bw'onoobeera nga tokoze mirimu. Kati obuzibu obuliwo nti si kiwa nti Omuwarabu asobola okukkiriza Kadaama n'atuula butuuzi awo n'abeera ng'alya emmere ye nga takola ku mulimu. Ate nga ffe Bannayuganda mukimanyi enkula yaffe, naawe kennyini ne bagamba ekintu bwe kityo olabira ddala ekintu ekitajja, atusensinga mangu. Munnayuganda ye muntu gw'osobola okugamba ekintu ekyo n'agamba wadde oŋŋambye bw'otyo naye saagala era sisobola kubeera wano nga gwe sirina kye nkukolera wabula nga ndya buli mmere yo. Mukwano gwe atukontaktinze n'atubuulira emboozi eno, ate bwe tunaamala okuwuliriza mukwano gwe tugenda kuba nga tubaweereza voice note awo eya Kadaama yennyini nga bakaayana ne boss we. Kadaama ganzizaayo ku office, Madaamu agamba ogira osigala paka corona bw'anaggwayo ku office. Kadaama TV bannange beebaza nnyo. Amannya gange Bapita Shira, ndi eno Saudi Arabia. Naye mbeebaza nnyo olw'omulimu omulungi gwe mutukolera bannange okutuyamba Kadaama, naye tusanyuka nnyo olw'okuba nti mutuyamba. Companies oluusi ezituleeta tezituyamba, ate ne baboosezi abali eno otuuka okubeera nti obakubira ku ssimu ng'obayagala okubabuulira ebizibu. Tubeerako n'Abannayuganda abatu-interpretingira mu Luganda naye tebatuyamba, basalawo okubeera nga badifendinga ki? Nga badifendinga bano abantu abeeru bamagulu meeru. Kaakati waliwo omukwano gwange bamuyita Florence, ali mu nnyumba emu. Omwana oyo tugenda okujja eno nga batukebedde buli kimu, pressure, sukaali, siriimu, buli kimu kyonna nga toyina. Naye olwa pressure ennyingi ennyo omwana oyo kwakolera, omwana baagenda omukebera nga pressure erinnye kataafe n'okufa. Bamwaliza ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera ng'ate bamugamba kola emirimu eno nga bw'omumanyiyo. Ne bamukebera nga pressure erinnye n'atandika okumira eddagala. Amaka galimu abawala abakulu bangi nnyo. Amaka galimu maama omukyala atasiima bintu bye bakola. Jjukira bw'oba okola nga tokozesa ssimu yo oba ne pressure ekulinnya n'okutegeera nga tokyategeera okitegeera. Baamuleeta bw'oba nga ojja eno okukola, balina okuwa wifi okukozesa essimu yo, balina okugulira engoye, balina okugulira ebyokukozesa. Naye baamuleeta bintu baabigulako lumu tebaddamu kubigula. Ng'era bw'omanyi bano abantu bakujajjatta wano nga bwakatuuka ekiseera bwe kituuka ne kibeera nga okola ki? Ne babeera nga tebakyakulaba nga muntu. Kakati omwana yatuuse ekiseera n'awulira ng'akooye, abagamba muzze ku office, bamugamba tukuzza Uganda, ebisawe baabigadde. Okiwulira? Mulwadde, talina maanyi gakola, bamugamba tukuzza Uganda. Kakati ampeereza wano audio ngenda kuzibaweereza nga bamugamba nti tulinda mu weeks 2 kyokka talya, tanywa, mbu balyoke bamuzze Uganda. Ebisawe baabigadde paka mu Gwokusatu. Okiwulira? Tusaba buyambi bwammwe bannange, mutuyambe. Bannange mutuyambe, Kadaama TV mutuyambe, tuli mu buzibu bunene. Bannange mutuyambe, tuli omulimu guno gututamye. Amateeka ge Uganda tegamala, bannange mutuyambe. Tusaba buyambi. Ngenda kusindikira ennamba y'omuwala, nkusindikira ennamba ya Madaamu amukozesa. Bannange tunasanyuka nnyo ng'obuyambi bwammwe mutuyambe bannange. Ng'obuyambi bwammwe mutuyambe. Nange kamwa koogera ndi wano ku office. Ndi eno mu accommodation z'oku office. Madaamu nange yali ampisa bubi. Madaamu ne neekyanga nga tandise na kubeera nga nzijja mu nnyumba eno n'atwala mu nnyumba endala nga tewaliyo muntu mulala akola nga nze nkola. Naye nga ku ssente ze nkolera nze neegulira kyagi, nze neesindikira ssente, nze neegulira buli kimu kyonna, ne mbalirira nga sirina kyenfunamu. Awantu incidence we yatuukira nali siri waka.
ne bandesa engoye zange ne bandesa buli kimu kyonna kye najja nakyo. Omukazi n'agamba ofiisi ziri kumpi wano, n'anvuga n'andeeta, naye kati wiiki namba nantukwasa emikono gya ofiisi era ndi ku ofiisi emugamba leeta ebintu tabireeta. Simanyi oba yabireese oba tannaba kubireeta, njagala confirminga then nange ndyoke mbawo ensonga zange, naye nga mbadde mbasaba muganda wange oyo mumunyambire kubanga eno bwe tujja tufuuka baaluganda, tuva ne mb'emikwano tufuuka abooluganda. Bw'oba olinako kaddata n'oyamba munno, tunaasanyukira obuyambi bwammwe bambi nga mutuyambe. Kamba sindikira ennamba y'oli amukozesa madaamu n'omuwala ennamba bamuyita Florence. Kakati katuwulire ku obutakkaanya obwaliwo wakati wa Florence ne madaamu we. Conversation yaabwe oba okkaayana kwali bwe kuti. Why don't you take me to office? Mama, baby, in the office. Mama, office money. No, come back office. Now when am I going back to Uganda? When? No, come back. Go Uganda. Let me go. Go. Let me go. I'm not going to work again. Florence. I'm not going to eat until you take me. Florence, don't like talk mama, talk baby. Ma بس يبغى بس why? Because Florence, I agree. Florence, come. Florence, why? I've been working. Florence, every day. And we come Florence. Why? I've been. بس يبغى finish work. Finish not good work. Finish. Sit down in kitchen. Phone. Baby out. Hey, you want me to sit there like someone who doesn't? Florence. I have a family. I have to talk to my time, people. Relax, time work. Time relax, Mama, not talk Florence. Florence, Hina and phone. Time work, not phone. And talk Florence. But that's Baby, every time talk, baby, no. Florence in kitchen every time works. you want. Mama, no talk. You want to meet. People here, Florence. Same. She ask work. Florence. Why? I sit on the phone when I'm working. Or ask. When there is work, I sit on the phone. People here, Mama, talk people. Talk Florence. You want me when people they are there, I keep quiet like this, like someone who does not have family. I have family. I have to talk to my people. When there is no work, I sit on my phone. No, Florence. If you work, Florence talks for a phone. You a liar. In God's name, let me tell you, if you believe in God, say the truth. Florence, sit down. In God's 1 name. week, no talk, Mama. Sit down 2 weeks, 3 weeks. Go Uganda, finish the. Why do you put me here for 3 weeks?